Africa, you sleeping mama land. Wake up, wake up, Wake up mama land. oh mama mine. Africa, hey, Africa, you sleeping mama land. Oh mama, Wake up mama land. And for Uganda too, my brother. oh my mama, Uganda, hey, Uganda, webase bambi, hey, zukuka bambi, hey, boy, Uganda, webase, savage sisimuka, bubanga webase, lero sisimuka, bubanga webase, boy, lero sisimuka, bubanga webase, lero sisimuka. Yo, greetings friends, greetings brothers and sisters. My name is Bobby Wine right here alongside my brother Nobi and me. Yeah. Now, it's unfortunate. We regret to inform you that following all the challenges that we've been having from being detained at the airport for 12 hours to being questioned and then ultimately being released after a lot of pressure, we regret to inform you that the authorities in Dubai have called the proprietor of this place and ordered that they cancel our show. Right now we are in Dubai. This place is called Wanderers Sports Club. We were going to have a big show here today. Hundreds of people have flown in from nearby places, from Qatar, from Bahrain, from many other places to come and support the cause. We are not here for business. We are not here to make money. We are here to support fellow Ugandans, fellow Africans. Hundreds, in fact, some say thousands of our people are stuck here. They are in detention centers, and all the authorities are asking for is for a return ticket back home. We have been reaching out to the authorities in Uganda to return Ugandans, and also reaching out to other African countries to repatriate our people who are facing racial segregation, who are facing all manner of oppression and dehumanization. It's very unfortunate that the authorities have cancelled this concert, and the information we have is that the influence has come from the Ugandan embassy here in Dubai. Now, after the government of Uganda refusing deliberately to bring back our sisters and brothers that are stuck here and in other Arab countries, we decided to organize this concert. As you can see, this is a very huge venue. Here today, we were going to be able, in the next 4 or 5 hours, we were going to be able to raise money enough to bring back home at least 400 of our brothers and sisters. It's unfortunate that the regime in Uganda, the government of Uganda, through the Ugandan embassy, has been fighting this effort. Now, the embassy of Uganda is supposed to mind the welfare of Ugandans. It's supposed to make sure Ugandans live in dignity wherever they are. They failed in that. You remember that in the wake of the COVID-19 pandemic, Ugandans and many other Africans were facing racial segregation in China, and they were not coming back home. While many countries, many African countries were, repatriating their people, Ugandans got stuck in China. Myself, together with other Pan-African businessmen and leaders across the world, particularly in the United States, offered to charter a plane to bring back our people. All we needed is landing space. The government of Uganda refused
to give us landing space. They blocked us from landing our people back home, and our people are still stuck there. Today, the government of Uganda has done the same. I think it's a shame. It's a shame that the people that rule over us back home, you know, not only care less about the well-being of our people, but actually are the proponents of the oppression of our people. It's very sad, very, very sad. I'm here in Dubai, rather than here in Dubai. Many people flew in. Some actually had wanted to come here and buy some tickets. There's a brother that came from Qatar that was on the same plane with me that came in to support. There's another brother that just came from Nairobi and he wanted to watch us perform because we are banned from performing back home. But we came here to use our talent to help our brothers and sisters. Unfortunately, we are blocked again. Now, you, the people in Uganda, whatever you can do that is not blockable, please don't give up on the efforts of bringing our people home. These are our brothers, these are our sisters. Do not give up on bringing back our people. Banange, tuli wano Dubai, inenda kubategeza show jetwabadde tuorganize okunganya sente sobola okomyawo baganda baffe ebikumi n'ebikumi abali wano abasirangidde wano tebalina mulimu bali mukomera mu detention center nga government ya wano kyebagaza kyokka etiketi bazayo waka. Government ya Uganda ine enyonyi zezimu zemulaba zitwala omuntu omu okumujjanjaba zaali zitujja kumwala wa Museveni kuzaala. Enyonyi za Uganda ziri Ntebe naye tezisobola kujjanga okumala abantu baganda baffe. Ne government eyagala kyokka twasalawo okukozesa ebitone byetulina tuddukirire baganda baffe ne bannyinaffe ne tutegeka wanero concert era nga bwe mulaba kino kifo kinene nnyo nnyo nnyo. Era bannayuganda 10 bawulidde ennyonyi ne bava mu mawanga ag'enjawulo, bavudde Qatar, bavudde Bahrain, bavudde Kenya, bavudde Nigeria, baze kulaba show yaffe kubanga e Uganda bawera music waffe. Tickets nyingi nnyo ezatondiddwa n'endala nyingi zibadde zigenda kugulibwa. Wano Kineko wagendawo abantu nga 3,000. Olunaku lwa leero musaawa 4 oba 5 ziddaako tubadde tugenda kusobola okukunganya sente ezikomyawo ekitono nnyo bannayuganda 4,000. Kyanaku nti show eno bagikusasa tikyatandise leero. Mujjukira nti covid bwe yayiriwo bannayuganda baali babonaabonera China nga babasosola mu langi nga kyebaagala kyokka bakomyawo waka. Abo abalina Oluganda Museveni bo babakomyawo. Ffe bazinkulu busene tusiranirayo nakwatagana ne baddugavu bannaffe abaagala ensi yaabwe, abaagala abaddugavu bannaabwe mu America n'ebitundu ebirala byonna ne batupangisiza ennyonyi yabwereere nga bo kyebaagala just government ya Uganda ekkiriza ennyonyi eyo erandinge ku kisaawe ky'Entebbe ekomyewo baganda baffe. Government ya Uganda yagaana ennyonyi eyo kulandinga kubanga ze nalingireesi baganda baffe ne basiranirayo. Olunaku lwa leero mwena mulaba baganda baffe babasalamu ensigo zaabwe, babasalamu ebitundu byabwe by'omunda, babatulugunya olwa langi yaabwe. Nze olunaku lwa leero bansibye nasuze ndi musibe era namaze essaawa 4 nga bansibidde mu kihoolo ekweyapooti ewali abantu bwe bagenda okuza ewaabwe. Manyi bwe kifiiringa mwaddemu Abarundi, abe Cameroon, bambi baddukavu bannaffe abadduka mu nsi zaabwe nga banoonya green pastures, nga banoonya obulamu. Bangi bali omwo, abamu batandise n'oggwa eddalu kuba tebalina ssuubi. Nange gye bansibidde n'endaba ku mbeera gye bayitamu. Bansibye n'ekiwandiikako ku Twitter
oli awo ebebuuza abakulu ababasinga ne balagira abantu njagala okwebaza gavumenti ya wano kubanga abakulu bazze ne banonayo ne banetondera n'okunetondera ne banzikiriza n'enyigira mu ggwanga lino era mbadde nnyina essuubi olunaku lwa leero waaki tugenda kusobola okusaaka ettafaali lyaffe ttono nga tujjayo baganda baffe eno nga tubazzayo ewaka kyanaku tukiremeseddwa era twategeezeddwa nti gavumenti ya Uganda ng'eyitamu embasi ya Uganda ebadde discouraginga n'okutiisatiisa abantu obutajja mu kivudu kino naye ate era nabo baafubye nnyo okulemesa gavumenti ya wano totukkiriza otubuukisa kuliyimbira wano babagambye oyo Bobi Wine alese byabufuzi mu Dubai oyo Bobi Wine ayagala kuyigiriza abantu bamwe kwekalakaasa bajjeko gavumenti yamwe nga bwe kyali mawanga g'Abawarabu amalala era kyo ne bagisazaamu kyanaku nnyo nti gavumenti erina okulabirira abantu baayo eremeddwa naye ate ne kaweefube yenayina eyandiyambye abantu baffe naye ne bamulemesa kyanaku nnyo obubaka bwange eri bannayuganda bannaffe mwenna gye muli buli alina kyasobola okukola tewetaaga kikolera mu kamera nga gavumenti eneraba naye ne bw'oba osobola kugula tiketi emu n'okomyawo munnayuganda omu ne bw'oba osobola kusonda kitundu kya tiketi ng'oyita mu muntu yenna kati bano abaana baffe gye bali wali open tewetaaga kuyita mu Bobi Wine tewetaaga kuyita mu Nubian League okusobola otutuukirira naye naawe kennyini njagala mwe interesting njagala mufune okwagala okumanya ebigenda maaso ku bannayuganda bannaffe kuba abaana babonaabona batulugunyizibwa lwa langi eno nze temundaba n'obwa Bobi Wine bwange ne wali bwe mbadde mu baduka banange I was just another black man kyanaku the government yaffe abeyita aba Pan-Africans tebafaayo ku mwana amudugavu. It's very unfortunate that the so-called Pan-Africans do not give a damn about their fellow black people. It's very sad. Nubian, why don't you say something? Banange bana Uganda kyanaku nnyo ekituusewo wano omutima gyegumenese naye nga Bobi weyayimba situka tutambule. Yeah, the fight is still on. We are going to use whichever avenue tusobola okukozesa okulaba nga tukomyawo baganda baffe abasiranira eno. Kyanaku nnyo nti ne twabadde tujja twasanze hundreds of young girls nga basimbye ennyiriri ku airport bali mbaleeta muzina ensi naye nga muzina ensi babaleeta kuba harvestingamu organizi zaabwe muze mubiraba sitole muze muziwulira babajjamu ensigo ne bakujjamu kyonna kye baagala bo bajjanjaba abantu baabwe naye nga ani afunamu 7 n'abantu be n'ebyo organizations ze bawa license okuleeta abantu baganda baffe eno tibawulidde emisango mingi nnyo egivuddeyo naye gavumenti teyinterestingangako kukola investigation ku zino organizations. So kiraga nti noffe nga bannayuganda tuli ku lwaffe era tuleke kwesiga gavumenti. Gavumenti tetwagala, Museveni n'abantu be tebatwagala. Kiringanga abagamba nti bo balina ensi yaabwe endala naye ng'ensi zonna zonna endala zikolerera abantu baabwe. Ensi zonna zonna endala ziyisa eggwanga lyabwe nga owaka waabwe. Ekirungi kyonna kye balaba ewalala baba baagala bakiteeke waabwe. Enguudo ennungi, amasannyalaze buli wamu. Kyewuunyisa nti tukyafumbira na kunku. Ensi engagga ennyo emiti bagisazeewo olw'okubanga ki bano abasajja tebafa ku munnayuganda. So mwe bannayuganda bakyali eyo abalowooza nti no gavumenti ebalimu mbasaasidde era nsaasira nnyo omuvubuka yenna gwe akyawagira gavumenti eno. Omuntu yenna awagira gavumenti eno owagira okunyigirizibwa kw'abannayuganda. So ffenna nga bannayuganda twebereremu tukimanyi nti no kyonna kijja kuggwa kubanga tuli basale tukkiriza mu Katonda oyo omu yekka era nga naffe tumanyi nti no tulina okwebereramu gaye bagamba lubalambeere na n'embiro kwentadde. So tetukirekera Katonda yekka munubbiggwe bannange munansonyiwa ndi munubbi naye kasita mwe mukitegeera bana eno tusaagamu naye ng'ensonga eno eri very very serious. Emitima gitumenyese nnyo naye bannayuganda mumanye timuli ku lwammwe bwe muba nga mukyalina abasajja abo abatabaagala
Muntu yenna ne bwayagala bakolera ki kijja kulemesebwa. Kuba twayimbiranga ssente, twagala nnyo ssente, ne tumanyi nti ekitone kino kana maloboozi n'ebigambo bye tuyimba tetwabigula. So bwe tuba tusobola okukikola ku lw'Abaganda baffe tuba twagala tukikole. Naffe tuteekeko ekatafaali akatini. Naye bannayuganda bannaffe mwe abatulaba abali mu makomera, mwe abali mu biyumba, tuli wano Dubai baana ba maama. Tubadde si buli omu eyo nti muwagizi wa Firebase oba muwagizi wa Bobi Wine oba Nubian. Si buli ali eyo nti Mukatuliki Nganzo oba Musiraamu nga Nubian. Si buli ali eyo nti Muganda Nganzo oba Munubbi nga Nubian oba Munyankole nga Bobi Wine. No, tuli bana Uganda, we are Ugandans. Okay? You are black people, you are Africans. But these people that claim to be Pan-Africans, they care about foreigners more than Ugandans. Mwe bana Uganda Museveni tayagala muddemu nsi yammwe. Ensonga lwaki abasibira eno. Tayagala bwe muba musobola okufa mufe. Tubasaba temugwamu maanyi, temufa, temwekola kikyamu. Think positive. Kubanga gwe nawe olukulana koyina okusigala ng'oli mulamu, okusigala ng'oli soba, musigale nga muli soba. Eyo muyumba gye muli buli omu akwate ku munne amugumye, amugambe kijja kuggwa. At least embeera yammwe bagimanyi. Part of our intention was to create awareness. But again we are succeeding. Look, tunulira bano abantu bonna baadde basemushino. Sawa ziri 8 wa misana. Naye babadde bakati. Babadde bazze show eno wano n'abadde bagenda kujula ng'ogyeko okunyumirwa. Tubadde tujja kusobola waakiri okuzaako abaana abamu ewaka. That is what we want. Kuba tumanyi kye bayitamu. Zola leero bansibyeko essaawa 4 n'abaana abamu abo bye bagenda okuzaayo. Nendaba kye bayitamu abo abamazeyo emyezi. Abalala bagenda kwezaayo myaka. So it's very, very unfortunate. Very unfortunate. Yeah. Naye temupowa. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Nenga tojja kumalako. Tajja kumalako ne bwana akola. Tuli bagumu tuli solid. Dubai. Chorutalo. Tuyambale ngule. Tuyambale ngule. Yambale ngule